Tango Doyi akulira ebyokulonda mwenalemu wamulabula wano n'omugamba Tango Doyi wegendereze ali mukukaaba bambi Tango Doyi yasigaza mutwe era yagenda nti ayagala kuwandiikira pate chairman ebbaluwa agende bugenzi tewali amwagala Tango Doyi agende bugenzi Tango Doyi noddira abantu b'enalemu banno n'obabbako esente miliyoni 2 okwewandiisa Tango Doyi yagamba mboze sula mugundi ayo sula mazzi naye nasooka Tango Doyi okuzimba ennyumba eya kalina Tango Doyi ennyumba agizimbya bye Makerere. I have not traced Tango Doyi's ancestry. Abamu temuyina naye nze family yaffe tugibala ne mu 19 yafuna ettaka. We benefited from minor land. We have been a very powerful family. Self independent. Tubaddewo sente tuziina kyovola badangoling money bagambye oyo omusajja mugagga nyamu not a rich man. In fact, I was supposed to be operated today. I failed to raise enough money. What do you know? Get an operation. Yes, I got a sentence of state house. Toilet. Number of come 70 Mukakisa. 2 minutes must find Telezanga go off. Tosola Kunkajuka Kujiko Sulambo. Kakatin Kuba Tango Doyi resigning again. It is, you see, to get a blessing in disguise. This means that NRM has been enjoying deceptive victories. Teyina Buwagizi e babupi. NRM Buwagizi tetuyina. I've been saying that you can rape a woman and impregnate her. But the fact that you raped her means she rejected you in the first place. You don't have the persuasive language okusaba akawozo obulungi. That's why you raped her. NRM has been raping ngewangula elections. Kasamu 7 yabadishamize Bukedeya. Baluwa ye Bukedeya. Ajja gwa wonna. Kwa kati force tebacha. Anti bache batamanyi. Museveni is looking for retirement. He must leave a legacy that he went to the bush because of rigged elections. Museveni wants to go as the man who stands up against rigging. In spite of the fact that it helps his party. Tango Doyi no mutwe yasomesanga be a flat. Taino magezi mutwe. Tasomesanga ko political science. Tebakitege. Professor we Makerere. Ate professor je kirimo mukimanyi. Uliranga yogera nti ye professor abamusiru. Professor semakula kiwanuka. Professor Bukenya. Professor Tango Doyi basiru. Kakati kankubuuza. Ono omusajja akuuma wano. God. Kati yatambula yonna ne bw'abagenda kwasaye God. God taito ya wano. Oba mukumi wa ku gate. Ye God. Ye God. Totambula nakyo. My and friend kikumawa. Mubaloya. Honorable cha parliament. Owekitibwa. Mulichiko lwa Buganda. Ya Buganda ye wali. Omusajja alina amagezi nganze. Omukukunavu kyemeza. Atalagirwa. Baiza we kitibwa kyo omukukunavu. Kitegeeza self-made. Self-made. We just chimanyi. Yes, self-made. Sini mulangira sini. Omukukunavu agamba. Era gochimanyi an equivalent of omukukunavu. Gentleman. Abafalansa bwe bajjawo obwakabaka. Ne baga nti yali badde prince yani. Abalangira bakabe baba n'empisa. Ne baga nti omusajja ayina empisa ng'ez'omulangira. Gentleman. Gentleman. Yes. The word gentleman means a person who can conduct himself in a civilized manner. Ye gentleman. Kati okukunala lumonda akukunala mukikata kwe kukunala naya setaka fabaya setaka self-made natundanga mawulire byabana nono munange kyovula banga twekuba naye yali gateman e London nange nali mutunzi wa mawulire kati bwe twesanga buli mmoja koloka munno obukodi obwaffe obwedda obwa gateman n'obwa vendor twekubye n'omukulu ono ne twekuba ne twezaawo yali Gadman e London nange nali vendor kati vendor ne Gadman twekuba buli omu ayagala okulaga munne ti kufuga ng'ofugani nolaba ngo oyina engatto zaalumwa toyinza kumfuga abanyankole baga nti akakadde akakulabanga oli bubi toyinza kepankirako